nyongero kubuza ko radio sinziro kula mpozi ngate otumbudde embuza ku David Muwonga w'ekiyuni nyambo yongero kola survey angambi nti mubende kati kiri kiri ya bulungi nnyo nyongero kole survey wonna wetolole ombuli nti akati tuli tutya senior bike mbende ogamba otya nawe awo wenyini njagala kubeza mpozi ngambuza ku team lana sofi mwena mugama mutya abashidi muna tubabuza kawo ebibebi ne bisexy byonna byashiro fama semba buza kawo Jona mpoze bulamye ogamba otya nkugamba nti we bali kubera mpozi ngate otuninze kale netugamba nti mpozi atono Wolokoso mu weekend taxi weekend taxi Savugidewa ani gwe bakutenani ani yakumenya ukani ono naye katumwanu ne bulungi nnyo kubanga atukedde bulungi nnyo ng'ebagamba nti enkoko enkeeze oba ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanye olwaleero tugambe katulumbeko olunabe liri Pazo buza kwatuliriza bannanga bawuliza ba radio Simba 97 katonyeze 3 si yeyo awo kitegeeza radio ya kabi obuliddewa radio ya kabi bwolabanga ng'omuntu mubuyo ofulumizaki ekisinga obukulu oyimbye eki ofulumizaki fenna tugenda kuyimba naye atuze end of the day tugenda kufa kati kyovola banti mu generation z'abakafeero mbali abayimbi bangi naye bakyajjukiramu bakafeero kati byoyimba ebyo byebiri kufula ow'enjawulo kyovola banze nzija mpola artist music wange abaako kyayogerera society simala gafubutuka ebyo mbolo okuba njagala kakasa esitoyinza gikakasa olaba kamiliyoni bakyamusaba akapya kati nze ngenda kakasa ki nanti kati awo kwe kuva olusi bwe muyitabo ab'olugambo bani bagamba nti oyo yagwa ati era ebyo babyogera nnyo ati kati nze batandika okuŋŋamba nti ngudde ku luyimba lw'emmundu evuge ate nenkuba genda ogule mmotoka ne bagamba tamalaako w'ekibbiri nenkuba nali musiro oba nali mugezi oluyimba luba lukyali waggulu bo nga batandise dde ogudde kati abantu baffe olina bimanyiira kubanga yensi nosigala ng'okuba lidimu ku lidimu ebyokwesimbawo biyimiridde bitya akalulu k'ekkooki kubanga ennyambala yonna ekyuse buli kimu kikyuse anti birina okulabika obulungi akalulu ate abasajja abo twagala tubalage nti obukooti bwammwe bwe mwambala si bwakabi kuba obukooti bwammwe bwe mwambala ne muteesa ebitaliiyo ne mufuulinga abantu ate ababasaamu obwesiga katubwambale tubusiibemu tubusule namu tubukole otegeera tubuddukire namu tubuzanyiremu n'omupiira tubalage obwo obusuuti bwammwe bwe mukuba si bwakabi jasi twabasindika mu palamenti birowoozo byaffe si kwambala busuuti bwammwe na butaayi bwammwe obwo simumanyi namumanya ate omuntu atalina kyakoledde bantu sula lwaki mumanya nawe obadde ki simumanyi nze jasi ngenda kumulumba tomanya amagye gawamba buwambi ngenda kumulumba bulumbi abantu bamugabe baba olunabe keruze nno kati nno fuluma woofiisi ate baba na woofiisi oyiraba nakuuma akalunga ka moto anti kakati ffe kyetugenda okukola ati kati ojja kumubuulira abuuke kati muleke tumutegule lumu owulire embaga ebitabo bibiridde bitya empapula weeziri abantu empapula weeziri era abantu babadde babuusabuusa kyova olaba ennaku zino nnyina n'abazungu akalulu kazzeemu abavujjirizi waliwo abazungu abandabe ne bagamba ono ye mukulembeze omutuufu alina okukiikirira abantu b'ekkooki era ennaku zino oluzungu bintu bibiri ennaku zino byensiibako nsiiba mu kulambula palamenti ndabe we naatuula nkeerayo ku makya nengenda n'akawungeezi nga bavuddeyo kwegamba ndabe nti Justin case of emiwunyo gizze kubanga eno palamenti ya 2025 mugenda kubeera muliro mubaka kyati lisigwa owulya gwe weegomba okutuula ate singa olinaanyeeku naye omubaka anti kakati anti nze ngenda n'entebe yange bayizawe kubanga ezo entebe abantu bazikoleddeko ebikolobero bingi oyinza okutuuka eyo naawe n'okoppa embeera zaabwe omuntu yagenda okukolera abantu entebe z'otuulako zirimu ebikolimo ziriko ebisiraani ate si bwe nabasinga nze nantebe njagendanga n'akaleesu kange saagala kuzituulirako ddala kubanga oyinza okutuuka eyo nga nawe wagenda kukolera abantu n'ova ku mulamwa n'otandika eyagenda okutesiza abantu palamenti n'ogifuula ofiisi yakutulira mu bizinesi kuba bagenda balungi boononekera eyo so genda kusaba
ngende n'entebe yange saagala kuliraana muntu no eri Pazo waleese oluyimba olupya tibananga kusigulira omukazi abasajja abasiguze bajooga gwe ndikwatira ku mukazi wange yambyemu ng'olinga agamba nti wasigulirwako nga tonabeera nono omukyala gwe tebakusigulirangako ate gavumenti yawa omusiguze we Uganda ebbeetu gavumenti yawa omusiguze wa Uganda ebbeetu okusigula abasajja nadda n'emukati kale kyova olaba era nze nzizerwa kuba tetugenze mu motoka ejjambiya mweri entambula n'ejjambiya gwe ndikwatira ku mukazi wange ejjambiya oluyimba olwo special walukoledde ani omanyi nze embeera kwalalinze ennyimba biriwo gwe tokimanyi nti Kenzo mukazi we bamututte awulira bulungi asobola ogenda ate kati olaba kati Kenzo yandibadde awaaba naye musajja watwabawa omusajja jamuwa 2 bamutayi neyine kati ekiba kisingako gula jambiya yakanaana ejambiya nebalamula oba kibagabega oba mutwe oba engala bijiba jula 2 dulira musajja nzo omusajja omusiguze yali atwalira omukazi nze manyi kye nayitamu tozanyisa muntu akusigulira omukazi oyinza okufa bannanga abawuliriza ba Radio Simba mwebale giwuliriza kubanga ate eruddewo nnyo naye buli lunaku ate yakabi nnyo wolokoso ani gwe bakutte nani bayiza wemba wuliriza nnyo mwebale kukola byakabi okuyiya si kyangu wolokoso abantu bawulira wolokoso olwamukaga bannaye era omuyimbi yenna atanajjako ku wolokoso tamanyi nakumanya asubwa kuba ekiri wano kuwolokosa bwolokosa Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi.